Banamwe ebizibu ebiri mu nnyumba ya Bobi Wine ate byo biri different. Barbie Kyagulanyi ono yagenza okubeera nga ataakola kati ate mu kuba nti no yabadde agenda kola Dr. we Suubi yagenze nabeera nga ataamusaba nti mami njagala kunnyambako n'empale yange eno. Empale yabadde egenzemu ekituli nga yeetaaga okubeera nga ate etungibwa. Ko mami kansooke ngendeko eno mbeereko n'ebyenkola bye ngenda kukomawo nkuyambeko kati nno guess what? Ng'omwana Suubi akwata mpale nga yagiwa ddadi abeere ng'agitereeza. Ekitaasanyusiza bulungi mami Barbie Kyagulanyi ng'abeera akyakola nga bamuweereza vidiyo nga ddadi ali mu kutunga mpale. Ekyamuleetedde okufiiringa some type of way n'agamba omwana ono ngenda mukolera ki? Mwana nalayika yeetagamu okudisciplininga. But anyway guys, this is Patricia's latest. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell oberenga te off na notifications bwenteka ekipya kweno channel. Ate katusoke tulabe ku Barbie ne Bobi Wine wamu ne Suubi. Nakedde kujja kukola kano kaddiko nga bwe mukalaba. Naye ngenza okuveeka ng'omwana alina kye yabadde ansabye mukolere. Ne mugamba ngumikirizeemu. Mala okuva ku mulimu. Nja kujja nkikole. Munnange mbadde wano nga neetala. Nga lwaki muganda w'omwana oyo tansindikira vidiyo nga ndaga nti nze kye nagambye nja kujja nkole nga nzizeeyo eka. Lwaki tandaga vidiyo nga taata yali mu kukinkolera? Suubi yayoza jiini ye, empale ya jiini n'agyanika ku waya. Ajanika wano ku paati waya we bagigattira. Bwe yali ajanula waya neeyuza ku jiini eyo. Bw'agiyuza n'agindeetera. Jiini mbumutungire wali awo ayulise. Ne mugamba Suubi, nkwegayiridde ngumiikirizaamu nja kujja nkole ki? Ngitunge. Munnange nvudde eka nga bya mirembe bya bulungi. Naye olowooza omwana takutte jiini n'agitwalira taata we. Najiwa taata waji mutungire. Okumulaga nti nze ndi incompetent. Kakati bakyala bannange. Kana akaana mulowooza situuse kukayisaamu mpi. Lwaki koonoona erinnya lyange wa taata waako? Anyway guys, tell me what you think about Barbie's reaction. Okubeera nga ate Suubi yagenze n'abeera nga ate awa empale taata we abeere nga yamuyambako olw'okuba mami ye yabadde busy. Ninga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Ate teweerabira kubanga osubscribinga, olikinga n'okusharinga, tappinga notification bell obeere nga ate off na notifications buli we nteekayo ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.